baneri jako bubazibikira mikisa jange moyita mundu yange mukumi wange ono muranyi wange ampanirira angabirira antuma evanese. You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuleetera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya It's just on the beat. Tubane mbera zetuyitamu abange ng'oluusi zinyiga n'oluusi natuuka n'okwemulugunya mbuba walekebwa. Ze wali waluusi lwenzigwamu n'amaanyi naye nina erinnya omuyaga ne bwe gutyo gw'amaanyi nze nina erinnya omulabe ne bwannumba mutumbi nina erinnya kati raba sikyatanze binumba kuba nina erinnya Jabingo banza sitawana Jine misambe jabuli lucha Ejija jenyega mirimu nyange Kazi bendo atezo kumukumu Ezitawankanya bulamu wange Bana balaba baneri jako Bubazibikira mikisa jange Moyita mundu yange Mukumi wange Ono muranyi wange ampanirira angabirira antuma evanese. Yesu, 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 Yesu,
manyise ekitufu ekindi munda mu mutima nkuze ondaba okuze nkulaba fembi tukuze nga tweraba ekyo tekimala amazima wegali egande sentinatina uliriza nzakwagala kumira kunze nzakwagala balala balimba nzakwagala lemera kunze nzakwagala balala balimba mu balungi gwe wasuka kutuuma erinnya kinze manyise abalala bonna nti obasinga oli mukulu mbitiibwa osaana okutijjisibwa toli muto naye kiŋwanira okuwembejja ekyo tekimala amazima wegali gegane sentinatina uliriza You are watching BKB TV, The Father's Heart. Kusaba nti mwebemberi mazima wamusibuza nagolyasi nazaruka mwihayo mukituro naliri wamurabya kwinogendali baba ndi kusaba nanyo mwebemberi n'abanywani bange mubebemberi itwe namufuke basibuzi baba wange ninsaba abuya rufu mwesige akija lexero amule mugisa maiko amule ni kakwe au ije zero ya tubatangira tujya gukozesa ururimi rukwetegerezebwa urwabeyi uruturo ikiro kino family yaitu kikuru muno abo munyoro ategeka Moses atoki kyatukizeyo umuntu ayisitwe ono umuntu wakana okutumufumu kwera mukanisa omukrezi mukaga umuntu wakuna okuwasa ngufungo obutukuvu mu kanisa ekiro kinu semeriro muno isitwe aloho mzee amoti memba arakuja kubaza mpekuru wetu akiki arkuzara ategeka
alo mpuliza muntu wanangambya akikyogu niwe twina mbere nyenda bagenzi banyu na mujahanu nukunyongera ikigambe kindi arikumanya ngo mwana wa moti memba ayimuka ijahanu kutongera ikigambe bindi atari abejukuru abana ba memba original abantu saba abagenzi bomukole inywe nambera muri baby ni kusaba jobe mbire okuno baby wabojo bona isabo tamro mbona abantu omukono overo bukaro baby ya uyo ekera abana ba memba mu rugenyo muije nuko sobole kuhayoro bazo abo kulindo wili nebeta family ya moti member inywe nambera muri abojo n'abaisiki kwija muulirize orubazo rw'omugurusu wanyu asikire yo God ni murora na kyawurabura God tutwenda kutumira muntu baitu okwizire oba n'abagenzi bawo tutakagenzere mu nsonga zindi zona mucyo muno twinayo mukuru wetu senior driver moto na mirole nayo jahanu tuteranizeko ekintu kino tukikozere kuole kangu tuli bagazi hano mu Kampala mubanze mubalule kurungi abatwere mukyara abendiga rundi abyentama kwitu bagyeta murole abantu banu mwanguye kwija mwije mu bahanu ko tubaze tusimbe MC abantu bahire wabula yani tata nabe ijukuru tubahereze nango baze kiro kinu tutangira ya kweta aboli okuyija kutwegaitaho mu family yaitu eyo munyoro joje buli amusingo mamoti amayo kamemba icyaro kya Kabagara isaza ya Bunyanga bisite mpyaka ya Bunyangabo bale kuyija tuteranizaho abantu bana borukurora nibo alumu abakuru ba Ategeka Moses alumu batu bategeka Moses hana mbiratuli twenda chikemu tujuke mama wetu Adieli tukutongere tusirikire dachikemu tujukire mama wafe Adieli yatuva kumaso ubenyi kalira hali narora ateka neija kuli tuni bara itwa kusire ntumweta ali aligonzaga muno nalijuka na nabaza na horamu enako nangena gama nti mukama bwatoha atwala tukwenda kumanya nti kakuba omuntu abana akugambera ohulirisa nuko ihamu ya kugambira kiro kino tusemeriyo muri 11 omwaka 2023 ito bukenji bukora mu byaro wita metruga kiro kino gebere nkaha mu Kampala tugoneza kutwara abantu msati bagambireke ngo turahije n'ensozi yes tugoze kutwara abantu toro kiro kino bayitu tugena kwatwara abukuba omukyara takatahira witu nkaha omuka tubayira hano mu bimuli murozero abantu bakucumba yukabizire bwija twalya twamara tugiye kwatwara mukyara mutoma abagana kubetu mutuba abukuba arakutuzara cyaloho adi nyakorehire munugo moji abo bona bato abantu bari hano mamara mwangi kusima nikumanya kwantangira wamagira mwakiri kakwibeba ngozi mkuru mu family
mtoto wangu ndege huku akango muungano nyonguziri. Wani baba wangi mama wangu sikuja hanu kuja Bukenyi. Wani batoto wangi alo mkuru wangi wa mkuru wa mteke. Mbota mteke kitongo ya ateka kausi. Mbota mteke ki Moses. Mbota ateke. Mbako ruchusa. Ateke. Onu no fasiboni wa memba fasiboni takafwa omukuru nisima wagenzi bange bona bategaliza ubugenyi buno katika misika meeting bicara biki meo kazakana kana meanze kana kukoroka kana nibasaba nyonka gaitu nani saba Yesu atukwateho Gloria a Yesu omwana ono Dani memba takubanje itu byakozere bingi memba amwe baroha ono sije murokole kabagambi mtu wangi rasipol mukazo barahali ifali nawe twetaga akyalo memba alo nyina yitu takafire atobugenya arabukora nyina tafire kama yibali Okusoka nebaza nnyo Katonda okututuusa ku kkula lino kubanga ssanyu lya muzadde yenna okulaba ng'azaala omwana n'agenda mu bugolokofu era nnaku ya muzadde nnyo okulaba ng'azadde omwana n'agaana okuvaawo newankubadde nga tamugamba kubanga mwana we. Mukama yeebazibwe. N'olw'ensonga eyo neebaza nnyo Katonda okututuusa ku kkula lino. Ate era ne neebaza mukulu Moses. Nkwebaza nnyo mu bantu abangi nga neeba abeewammwe weebali okukkiriza n'otwala muwala waffe. Engalo ez'amaanyi ekitegefu. Jeni muwala waffe nkwebaza obutatuswaza. Kubanga Moses okuleka bonna nga waliwo n'abeewaabwe n'abaleka n'atwala ggwe alina ekyama kye yakulabamu. Mazima Dala. Bino bigambo byange eri abafumbo. Eggwanga lye tulimu lirina constitution yalyo erifuga. Abaana ba Katonda ffenna constitution yetufuga ye Bayibuli. Buli kintu kyonna kikole nga Bayibuli bwegamba togenda kusanga buzibu mu maka. Gaana okukikola nga bwegamba gajja gaana era gatabuke. Nze mbufumbo mazemu emyaka 3 mukyala wange wali madamu wubira ku bantu emyaka 10 ate tukyagenda mu maaso n'olw'ensonga eyo Mr. Moses Bayibuli egamba nti abasajja mwagalenga bakazi bammwe nga Kristo bwe yayagala ekkanisa. Omukazi oyo mwagala olemu omumujuza agenda kukugondera. Gaana okumwagala ajja gaana okugonda kubanga constitution ya Bayibuli musajja ayagala mukazi gonda. Ate era waliwo n'ekirala kyenjagala okunokolayo njogereko. Bayibuli egamba omuntu bw'akusobya omusonyiwanga emirundi 7 emirundi 7 olunaku. Teriyo mulamu asonyiwa mirundi egyo. Manya asobya mirundi egyo olunaku. Kitegeeza buli kyakola bw'aba asobezza sonyiwa.
bw'olisonyiwa amaka tegagenda kutabuka. Abafumbo bonna ekibaawula kugaana kusonyiwa. Buli agaana okusonyiwa yankola bw'ati n'olunaku gundi n'ayongerako bw'ati kati weegira n'agamba bw'ati buli w'onookuŋŋaanya ebingi Moses mugenda kutabuka. Bayibuli egamba sonyiwa emirundi 7 emirundi 7 olunaku olu. Tewaliwo mulamu asobola gyonoona. Bw'olikwata ezo principles za Bayibuli ojja kuwangala nnyo okusinga ffe kubanga ffe tukyagenda mu maaso. Naawe ojja kukikola. Abafumbo tewaliibwa constitution eneefuga amaka gammwe kusinga Bayibuli. Omukulu agikutonedde naye nze nkugamba amazima gonna agakuuma amakawo we gali. Buli w'onookolanga bw'egamba ojja kufuna ebirungi ebigirimu. Bwe munaagondanga munaalyanga ebirungi ebyensi. Naye bwe munaajeemanga Mukama abawa omukisa. Tweyanza. Amina. Mbeera batata bange ne bammange akayimba akabaza. Tweyanza ne tata tweyanza. Weewaawo. Mukama yeebazibwe. Tata waffe agambye nti no constitution eri nti abakyala gonda abaami kwagala. Njagala otutumira abakyala baagala equation ebe nti mwami kugonda mukyala kwagala. Mukola kyamaanyi. Kale. Kakati Mukama ategeke. Bayibuli egee bwona ogondo jali ebirungi byensi. Wallahi. Mukama mulungi. Buli wobeera okumpi n'abasajja ba Katonda nokola emyezi 3 n'olabanga nawe ekkanisa enti osobola osimba. Mukama tuweere omukisa taatawaana. Ekyawandiikibwa kyennyina kati ndi munywevu omwaka guno. Gunaagenda okuggwako era nga ngenze. Basaba ne bannyabo nga bwe tuvudde waggulu ne batata baffe nga batwolekeza obwanga ate obw'ekitabo kya Bibiliya oba ekituukirivu. Era tuyinza kugaana butagendera ddala mu maaso okutegeera n'okunnyonnyoka Katonda. Katugende wa musumba waffe. Musumba wa UCC. Wayise. DJ, ngono ye musumba asumba omwana omuwala. Joan. Jen. Sir. Nziza nnyo MC basebo ne bannyabo erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ng'abasumba ba UCC bwayise tuli basanyufu nnyo nyini ddala bwe tulaba muwala waffe Jen ng'ensonga agigusizza. Tukubireko Katonda waffe mu ngalo. Era ng'abazadde ab'omubiri bwe libeera ssanyu lyabwe okulaba abaana nga batuuka ku nsonga bweti, n'abazadde ab'omwoyo naffe bwe tubeera nga tulaba abaana nga batambulidde mu buufu obulambulukufu ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri. N'olwekyo tuli basanyufu nnyo Jen ne Moses, ensonga mwebale kugiggusa. Twogedde bingi akaseera ke tuzze nga twogerezeganya mu premarital counseling. Ensonga ezo omuzinywererako manyi nti mujja kulaba obuwanguzi. Naye buli lwabeerawo akaseera bwe kati ffenna ababeera ku mukolo weeguti ate tujjukira nti ejja kubaayo embaga nga ya bugole ey'omwana gw'endiga. Era Bayibuli ennyonnyola n'egamba nti olunaku olwo bokka abasaanira okuba ku mbaga eyo be bali baayo. Twabadde mu kkanisa awo ne mpulira MC
ng'akozesa ebigambo tubannange kakati reception eri kindi bategese bingi naye bokka balina kaadi n'akaddiŋŋana nti naye bokka balina kaadi nti kutegeka ko weekuli naye kwabokka abakola ki abalina kaadi. Nolwekyo buli embaga bweziti bwe zibaawo ojjukiranga nti eriyo embaga ya Kristo n'ekkanisa ye naye bokka abalina kaadi. Mbuuliza naye bandi kaadi bagifuna onoobayo ku mbaga eyo. Abayudaaya nabo baba n'embaga era n'ez'obugole bweziti bazikola naye ezaabwe teziba za lunaku lumu, bakoleranga wiiki nnamba nga bajaganya. Akati n'eno embaga ey'obugole ey'omwana gw'endiga Yesu Kristo Bayibuli ega nti ya myaka 7 nga tuli ku mbaga naye bokka balina kaadi. Kaadi bagitunda wa? Kaadi bagigaba batya? Kaadi bagigabanga kati bwenjogera nga nkujjukiza ekigambo ky'okulokoka. Bokka bakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi waabwe be bajja okuba ku mbaga eri. Ddamu mbulize neiba tuwamukkiriza. Agambye atya? Bw'aba talina kaadi asobola ogifuna before it is too late. Wali mu kkanisa Emusa agambye nti gw'ataafuna kaadi omugole akyalinawo entonotono naye wali mu mmotoka. Sirabyeyo abadde muvumu kyenkanaawo ng'omugole ali mu ssanyu lye kusoobasooba kujja ku ddinisa lya mmotoka kusaba kaadi. Kati ejja kujjayo akaseera nga kiri too late, naye nga tekinnaba too late weefunire kaadi obeere ku mbaga ey'obugole oba omwana gw'endiga. Mukama bampere nnyo omukisa. Ababiri bano tubaagaliza olugendo olulungi. Ekikolawo bakiyita ssaala. Ekintu tukitandikidde mu ssaala tugenda kimentainingira mu ki mu ssaala. Mukama bawomukisa. Ekirabo kyaffe ebirabo byaffe ekyaffe awamu ng'ekkanisa ate n'abooluganda abali wano abamu kansabe mubiri seeveringe. Tubaagaliza okufumba obulungi obujjudde essanyu, obujjudde ebibala, obujjudde obujulizi. Kale Mukama abagaziye gaziye ku kkono ne ku ddyo, mu kibuga ne mu kyalo. Abakole bulungi mu linnya erya Yesu. Amen. Mwebale nnyo. Tuyanzege sebyo mumpeere bakitange ne bammange mwoyo ate omudde. Ekituufu kiri nti essaawa eno nga Mukama atuwadde omukisa okuwulira okuva eri omusumba asumba omwana omuwala okuva ku Yusisi bw'ayise, tetusobola ate kubeera balyazaamaanya ate bwetyo tugenda kubeera nga tufuna omukisa guno era okuwulira okuva eri kitaffe mwoyo awamu n'abasumba bonna basumba awamu nabo ku Reformed Christian Ministries era ngono ye musumba asumba omwana omulenzi Moses. DJ mpa entambula Kwano Mukama febazwe. Abanyanze Katende Steven okuva muri Reformed Christian Center Kasubi. Nebaza Katonda olunaku luno olwaleero, nebaza Katonda olw'abagole baffe. Luno olunaku Mukama yalukoze tukyebaliza Katonda. Nebaza Katonda olw'abazadde abatuzaalira abagole bombi, abazadde ab'enjuyi zombi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kuteekateeka abaana kubanga singa temwabateekateeka bulungi oboolyawo tebaali tuuse wano, naye njagala kubeebaza. Thank you very much. God bless you.
Njagala okutwala omukisa guno okwebaza ekkanisa ya UCC Kasubi, nebaza Musumba Joshua Zaake nga nakatuuka mu Kampala ekyaki gye nasookeramu eya UCC Kasubi, so buli lwe mbalaba mpulira nga ndi waka. Njagala kwebaza Katonda olw'abantu mwenna abayimiridde n'abagole bano. Mutuufu okufuula olunaku luno olw'ekitiibwa, njagala kubasiima, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nebaza Katonda olwa Reformed Christian Center byonna bye mukoze, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukwano Mmoze webale kukikola. Teacher Jane, thank you very much, God bless you. Njagala kuwayo empagi 3 ez'obufumbo. Nze mmaze mu bufumbo emyaka mingi ddala, naye ngenda kubawayo empagi 3 ezimu kuzituyambye okubanga tutambula. Ono mukyala wange, naye tutambudde olugendo ate tukyatambula. Empagi esooka, trust. Muteekwa okwesigaŋŋana. Abafumbo oluusi osanga nga omufumbo akweka pini namba y'essimu ye, akweka account namba ye, akukutte essimu tayagala bwe bagikuba tayagala mukyala agikwate oba tayagala mwami agikwate. Kati buli lwobanga omuntu toyagala amanye ebiri mu ssimu yo, kitegeeza waliwo ekitateredde. Naye bwe muzimba trust, obufumbo bugenda kubanyumira. Ffe tumaze emyaka nga 15 mu bufumbo, naye tetwesikangako bitogi ate tetugenda kubyesika kubanga tumanyi ekyokukola. Abaganda bagamba ndi mugezi nga mubuulire, tumanyi ekyokukola. So trust, muzimbe trust, mwesigaŋŋane, ebintu bigenda kubanyumira, obufumbo bugenda kubanyumira. Mubeere open eri buli sekinoomu, like enjogera y'ennaku zino, mubeere beerufu, amazima gabeere mazima, gagenda bafuula ab'eddembe, obufumbo bugenda kubanyumira. Ekirala, always give God the first priority. Buli kye mukola musoose Katonda. Abantu bangi balemererwa mu lugendo lw'obulamu kubanga basoosa amagezi gaabwe, basoosa amaanyi gaabwe, bwe birema ne balyoka baddukira eri Katonda. Let God be number 1. Bwe mumufuula number 1 mu bufumbo, bintu bigenda kubanyumira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekirala njagala kugamba mwagalane unconditionally. Mwagalane nga tewali bukwakkulizo. Mwagala kubanga nkolera kino, kuba mpa kino, mwagale unconditionally. Unconditional love. Nga tekuli kakwakkulizo, wabula kitwale nti it's your responsibility okumwagala. Buvunaanyizibwawo. Kasitona akikola, ebintu bigenda kunyuma. Ebiganye ngo neebuuzaako, kuba ndi siniya mucho. Tukibaddemu okumala akaseera. Ekirala njagala gamba mwagale abantu abamu tebaagalika, ne mubaagale ku lwa Mukama. Muyambe where necessary. Abantu abamu osobola okuyamba naye ne batasiima, naye tokolera bantu, kolera Katonda. Mu nju temuli kkubo, buli ajja mu mwanirize. Ekirala kyenjagala okusembeyo nakyo, okukola ennyo. Bagamba hard work pays. Kakati kukola nnyo, naye ekyo kyo nkimanyi muli bakozi. Singa ku nsi kuno bambuuza abantu abakozi ennyo, mwe choice yange muli bakozi, naye okukola okwo Katonda temuleka mu balansinga obulamu, okukola emirimu egya bulijjo n'okukola ebyobwa Katonda. Abantu tubaagale, wadde tebasiima, tubayambe, tubasiime. Kolera Katonda, yajja okusiima, ajja kwebaza. Bw'onookolera omuntu ojja kumenyeka nga tasiimye, naye bw'okolera Katonda ne bw'atasiima osigala ogamba ekitiibwa n'ettendo nkidiza Mukama agenda kukola. Twagala kubeebaza ng'ekkanisa. Tulina families 2 mu church. Family emu bagiyita Victor family. Mukulu Moze mwali mu Victor family, balina ekirabo nga kye bakutegekedde. Family endala ye tuyita Ebenezer family, ne buli family egamba naffe tetuyinza kuleka nga tetubawadde ekirabo. Katusabe ebirabo bino bireceiving, ne Mukama n'abawa omukisa. Abatesitesi mwebale nnyo, mwebalire ddala, na buli alina kyakoze ku mukolo guno, Mukama abawa omukisa. Thank you very much. God bless you.
Zoka era nga sigenda ate no nazo zirwisa bano bo bangambye bakwase babudde batuufu kale basawo ne banyabo DJ Sabofulira okudigido njagala okwaniriza bajite bata administration of Trinity National Primary School Kawala. Trinity family teri Kawala yoka twinayo n'ab'Uganda nabo bajje lumu fune speech emu bona tubalunda organizing lumu DJ Sumulula Ganda Pastor Onake I need a miracle. Mukama mulungi ekiseera kyonna banaye tulina essanyu lingi nnyo. Muganda agamba tulina essanyu lya mukiwaki wagonja okulaba nti muganda waffe mwannyinaffe era omu ku baddukanya essomero lya Trinity Family Nursery and Primary School atuuse ku kkula lino lye tuliko olunaku olwaleero. Twagala okwebaza
afuusenga omwami waffe mukodomi waffe omukulu ategeka Moses tukwaniriza mu family yaffe isomero yatuyita Trinity family era wobozeemu tuba family eki emu tuli wano family nga modde family tuziri bbiri tulinawo Trinity family ey'Eganda ne Trinity family eyawa eyenamuŋŋoona sorry ey'Ekawaala bannaye musonyi simanyi oba mmere naye nasonyiwa ebiseera ebisinga essanyu werisukka oluusi oyinza okukola obiri naye tulinawo families bbiri ey'Eganda n'ey'Ekawaala era ffena tuli wamu tuzze okusanyukirako mwannyinaffe nwafuuse kati nga mukodomi waffe muganda waffe mukulu ategeka bonna kati bafuuse bategekazi tubaniriza mu famire yaffe twebaza tusaba nti buli kyemutuuseko olunaku olwaleero mukama ababeererewo mukama agonjole buli kintu kyonna webaawo obuzibu bwonna obawo ekitateredde mube nga mwekwasa mukama kitaffe mu Katonda bonna mwabadde nga boogera abataata bebazze okwogera sayidi zonna bagambye twekwasa mukama era ne Bible ne bagituwa nti wabaawo ekitateredde genda ofuneyo ka verse oba ka chapter oyise mu chapter eno bweti verse bweti wekwasa mukama byonna ffe family gyozeemu waffe mbaga za bulijjo era waliwo omuganda waffe ono omwezi ogw'10 naye yatuyiwamu embaga era n'omuntu we waali asobola okujja ne balabako byaffe byasanyu ino bya buli lunaku nayinza obagamba January nayinda kikola ekiri bino bye tusiibamu tweyanze kakati twazeeyo n'ekirabo nga famire ffenna ey'Eganda n'ey'Ekawaala era nja kusaba abagole bategeka bajje bakibe ekirabo kyabwe kibakwase wano baŋŋambye nti tugenda kusembera wano mpola mpola tuba kibakwase ssebo tekiri mu stand nze mbadde ŋŋamba nga bannaffe bali abeeri balina ebiwayi bibiri nga tukitwale nti nno tugezaamu bugeza ono ye Kibuli ono ye Kampala mukadde ani asinga nga tuddayo bijje sumulula ono Kibuli no boogera bafunye omwaganya ne bayita baganda b'omulenzi bonna n'abasobola okubeerawo naye twafunye mukisakulirako bannyina ne baganda b'omuwala essaawa ndije mpeera omudigido ngo abavubuka bano abaana bakyali bato nnyo tebulira omuyambutusa eggumba omudigido abaana bajje beeyagale ku lunaku kama una maswali lazima utulie ujivunie ubangaize baada ya kazi lazima utakite ila usisahau sima nguvu zako sema asante wewe ni Mungu nasia hatia speni ya mali sema asante wewe ni Mungu hata ukikota kakati Mukama ffe yeebazibwe awava n'okutandikira simanyiiwo kubanga essanyu limbuganye ku lwa muto wange. Mukama yeebazibwe nnyo, twebaza nnyo Mukama nga famire olw'ekirabo eky'okufumbirwa n'okuwasa. Ekitiibwa tukiddiza Katonda. Kituufu ekyo Mukama yakituwa, tukimwebaliza. Njagala okwebaza abantu abayimiridde naffe mukolo guno
okulabika nti gubeera mulungi. Mukama abatuweere nnyo omukisa. Njagala nnyo n'okwebaza abakadde abatuzaalira omwami. Mwebale nnyo byonna bye mutukoledde okulabika nti omukolo guno gubeera mulungi, kubanga ffe kati mwe mwatukyazizza. Mukama abatuweere omukisa. Njagala okwebaza n'omwami waffe gwe tufunye mu famire eno, mwami Ategeka Moses. Tukwaniriza nnyo mu famire yaffe. Tuli basanyufu nnyo okufuna omwami omulungi alabika obulungi nga ggwe. Alagika mu bantu American Heights. Tuwulira bulungi nnyo ku lulwo. Tugenda kubeerera balungi. Kyemanyi ku muganda wange mukyala wa mpisa, pozi ekizibu kye yalwala, ndwadde gye yalwala okumwagala. Simanyi ekyo bw'ogenda kukikola naye nga talina nnyo birwadde birala okuggyako ekyo. Ekyo bw'ona okitegeera tojja mufunamu buzibu. Naffe tugenda kubeerera abalamu abalungi. Mukama awe nnyo omukisa famire yaffe. Famire yammwe togenda tufunamu buzibu. Bigenda kuba birungi byereere. Mukama abawe nnyo omukisa obufumbo bwamwe bube bulungi. Ekyawandiikibwa mbalekera nti nno mwagalanenga, etteeka ekkulu Yesu yatulekera. Mwagalanenga, bwe twagala n'ebirala byonna biba byangu, bijja babeerera byangu. Twebaza nnyo ne bakadde baffe abatuzaala kubanga babaddewo ku mukolo guno. Byonna bye bakoze okulaba ng'omukolo gubeera mulungi. Twebaza Mukama ku lwabwe. Mukama abawe nnyo omukisa. Mwebale nnyo mwenna abazze. Twebaza ne Katonda olw'obudde obulungi. Mukama abawe nnyo omukisa mwenna. Amiina. DJ bw'otulapa mu digido nizo semulula. Omalina. Nataka okwogera omulina. Neyanzega mukulu DJ. Mukama yebazibwe. Mama wange ono bw'ataba mukyala musumba alina okubanga alimu ekirabo ekyokwegayirira. Teyeerabira. Wakirabako erabidde akayisa byonna byogedde mu speech ekyo n'okuleegaliza amaanyi. Okay, right now Mr. DJ from Digido omulungi nnyo atembe nga ate ngenda kukiddako. Abagole bano balungi. Baba echangazi. Omanyi buli omu agiyita buwe, omuzungu agiyita cake. Omuganda yagala ebintu by'okwekaluliriza yaseerawo obuseerezi nti keeki. Tayagala bimumenya. International, away Uganda. Only more one no, titoli swaza. Celebrating my Morocco, so I'm only in the Bangaloto, Masira. What take I single, what I got away Uganda. Only more one no, titoli swaza. Celebrating my Morocco, so I'm only in the Bangaloto, Masira. Hey!
teri kutunda gasomesa temuli kulimba olupapula dosi mupiira era desata ono empati yange timulala mama ono y'omuntu wange otebuuza kibinya timbuuza abyatya omwana nalonda bulungi nnyo mumulala mutya wange eweeno katimbuuza abyatya omwana musimbe kabange nalonda wakuwa omuntu gwasimbye ekibange ekiroto n'omutunuulira naye n'omwewulira era kusanyusa mazima nali ntebuka nga kiruddewo okutuuka nga nanyeyo labo erina kyogigulira muyita omuntu gwasirina kyentoma okugayo okukyusa n'obukowekowe buba ku maaso engalo za timu kisanyi ziriwa Batata baffe mwena tusanyusa okubalaba webale kusabira kutuuka ku kkula lino lyetutuuseeko kitange nsaba otunyuka eno abakameruni tebakulaba omanyi baali nnyo ennyonyi kubawala bava kameruni okutuuka ku kkula lya muganda wange Mutegeki Moses lyatuuseeko eryokufuna obufubo obutukuvu webale nnyo okutusabira etusobola okutuuka ku mbeera eno yonna yonna okugivunduka buli omu kyakoze ataddeko kyasondedde kyonna kyonna tusaba Mukama mwongere omukisa buli wajje azzeewo bakadde bange abanzaalira Mutegeki Moses mwebale kutuzaalira omusajja omwesiimu ow'amazima ate omuntu amanyi omukwano amanyiraavu mulamu wange ekyo kyokutte kikwasa ebireebi kwana ekyo kyekakasa Moses mukwano gwaffe tukola naye emyaka ekisukka ne mu 10 muntu mukozi muntu mulamu muntu w'amazima tasaza mu kigambo kikyabakoze eki kyabayogedde era asaba Katonda taata wange wooli oba onywerezaawo ekiyimiridde wano nga mikwano gyo nga baganda bo webale kutuukiriza kigambo era tusa olugendo lw'obudde Mukama akuteemu obwavu okusaba ku kigambo ebintu bigambo Tunde wakuwa omuntu gwasimbye ekibange ekiroto n'omutunuulira naye n'omwewulira era kusanyusa mazima nali ntebuka nga kiruddewo okutuuka nga nanyeyo labo erina kyogigulira muyita omuntu gwasirina kyentuma okugayo okukyusa n'obukowekowe buba ku maaso era ndabwo basaba ne bannyabo ekirabo kino eno ekiri mu maaso abagole baffe kyebolekezza obwenyi kyategeddwateekeddwa aba nach cakes and food oba betaaze osobola okulaba omwami oyo byonna bira business cards. Okay, kakati basaba ne bannyabo essaawa eno bangi bakiyita bye byomukyayagala naye siigende wala nnyo ndowooza katuutere ku nsonga tubale tubale 10, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
abakulu nakola ntya gagagandigenda nanjagala ddala okuzaala kujagana nyabo okuzaala kujagana jagana ze nakola ntya nyabo omuzadde asaana afune ddala okuzaala kujagana nyabo okuzaala kujagana ze nakola ntya gagagandigenda nanjagala ddala okuzaala kujagana mu linnya ly'abakulu nakola ntya nyabo omuzadde asaana afune ddala okuzaala kujagana nyabo okuzaala jagana mu linnya ly'abakulu nakola ntya nyabo omuzadde asaana bingi ddala okuzaala kujagana walala nyabo okuzaala jagana zinakola ntya nyabo omuzadde asaana afune ddala okuzaala kujagana bannanga abazaala mwebale awo abazaala mwebale bannanga abazaala mwakola abazaala mwebale bannanga abazaala mwebale abazaala mwebale abalaze ne bana mwakola abazaala mwebale abazaje ne mwakola bange mama abazaala mwebale bannanga abazaala mwakola nnyo abazaala mwebale bannanga abazaala mwebale abazaala mwebale bannanga abazaala mwakola bange mama abazaala mwebale wulira bazibugira baliwo mama abazaala mwebale wulira nakazazibugira baliwo abazaala mwebale awo bannanga abazaala mwakola abazaala mwebale awo bannanga abazaala mwebale abazaala mwebale kubidulu walalala lubalagate kubidulu walalala lubalagate dulu walalala lubalagate walalala lubalagate kubidulu walalala lubalagate kubidulu walalala kona wakunya mukabuka wakongereza walalala lubalagate walalala lubalagate kubidulu walalala lubalagate walalala lubalagate kubidulu walalala lubalagate walalala lubalagate
maluchi kuno simira muri mudayo walala Katonda wakuwa choyagala maluchi kuno simira muri mudayo Katonda wakuwa choyagala maluchi kuno mwebasanga kwa ulikate tweyanzisa Katonda wakuwa choyagala maluchi kuno simira muri mudayo Katonda wakuwa choyagala maluchi kuno mwebasanga kwa ulikate tweyanzisa Katonda wakuwa choyagala maluchi kuno simira muri mudayo walala Katonda wakuwa choyagala maluchi kuno mwebasanga kwa ulikate tweyanzisa wakuwa choyagala maluchi kuno simira muri mudayo Katonda wakuwa choyagala maluchi kuno mwebasanga kwa ulikate tweyanzisa Katonda wakuwa choyagala maluchi kuno simira muri mudayo Tompita ko mukama boga bomuksa 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 Tompita ko bomuksa uliazaba ke Tompita ko mukama boga bomuksa Tompita ko bezefuna yabake Tompita ko mukama boga bomuksa 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 Tompita ko abana balade Ora, tiro, ora. Emu, biri, tatu, inja.
tumusinza nga tumwebaza ffe tugiyita nkufe ey'amazina kizibira Yesu kizibira mama nasimba byankolera ekizibira alina ffe bajjanya baziza Zanziga balanga bane gyatutwala mimi ni wako mulango ni kwako wawili ndo sitabadili wazo mimi ni wako na hizo shilingi ni nazo wawili ndo sitabadili wazo jabubu wadambo nanguze walai tabukanyanga zingote jingo kalugo egale kuwenda uli bababili mubeka na santa komize bali omwana yakamamwe mwana munye na kuchete yambigere ndifuni kongoliro bonde kandwala mwaganga njabula enjala enkwata nempewe enfuwa nebwendifuuka makero tolifuna bukisaku kata kusula yako onono mimi ni wako mwanangu Walai Measinga Meafasi Jinga Swami Eliya bakyala bagenderera alonze kalonda musaayi nyaba kule musaayo kaka dijje wa mateka y'obusenekere vaawo mpolampola musaawo wallahi Gongolo mutendeko yafuna ekyokulya banne yalese n'ekyokulya muddeko mu ngalo ez'amaanyi oluvannyuma oze yakulira mu makamera nabegera muzaalewa nansuubiza okumukulembeza abandi ebateerera ku makya nabo mukisenyera bagambye teri mulala teriyo jenera amwagala omutima nekuga mutefu wallahi kati olukubula omusula wansi kukola ki tompa mingi
mwana onyesa nnyo banno abamanyi omukwano mwebale ekituufu ekindi munda mu mutima akakayiba bakaiseza kwagala okuva mwezi maikoholi okuze ondaba okuze okulaba fembi tukuze katweraba ekyo tekimala amazima wegali webati abagole baffe batwala ekyokulya ne bagabula emera kuze zakwagala abalala balima webati abaana bagabula abazadde obalungi wewasuka otumberinga kinze manyise abalala bonna tyobasinga oli mukulu bitiibwa osaana okutikisibwa toli muto naye kimwanira okuwembejja ekyo tekimala amazima wegali my super baby my super baby eswani ebagirekereyo Metro nisaba komeza abagole bange eswani bagirekeyo eswani bagirekeyo abagole bange bakomezeewo abagole mukomere mu mikwano sabe eswani esigaleyo sabe eswani esigaleyo abaana ababiri bafuna ekyokulya abasala omwana omulenzi walayi ebintu ebimu byewuunyisa mu budde nga bwe buti ennyimba zino zikola nnyo amakulu okuzaala kujagaana mu biseera bya sikulu fiizi olugendo lutuuka nti okuzaala kusintaana naye fone tuli kuzaala kujagaana wulira akiki weitu akawereza mwami Moses awamu nekibeiki atayanigana luzina obwera yesirireyo mukazigo teobananalira akwasaganya ebirabo byange bimalirize bwangu Pacific Waneno tobera bino location jolinde ava mu Nach Cakes and Food. Yes. Abula bananga abantu abasoma kala chaka yino okumalira somera mu ladies first. Kama yebaze. Amina. Nanange tusima kuyo okusokera ddala eyefiiriza obudde najja ku mukolo guno tubeebaza nnyo tweyanziza tweyanzeege mwebale kutubeererawo beebaza
famire yange mikwano gyange bakozi bannange ababaddenga nange okusonda advisors support mu ngeri yonna buli omu gyanyimiriddewo bannange ntuusa okusiima kwange gye muli n'ensiima nnyo ekkanisa yange amazima gali nti bampadde ssente ekyo kyo nsiima ekkanisa eya UCC lwayiise waliwo n'omusumba eyayimuka naŋŋamba naye abantu babadde mu kyaki naye olina omukisa bannange mbasiima nnyo tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebale kunteekamu kyamwoyo ate n'okunjagala ne munjagala n'okunfukamira njagala okusiima sayidi eya mwami Moze omwami wange olw'okumbeererawo okunjagala bannange mbasiima nnyo era mbaagala nnyo tweyanza nnyo tweyanzeege eri buli ayimiridde naffe nina emikwano egyenjawulo bannange nga bampaniridde mu kusaba okuva bwe twatandika omukolo guno ne mu buyambi advise bannange ntuusa okusiima okusookera ddala eri maama Arthur mbadde nsaba banaye tumukubireko mu ngalo mukyalo yampadde ssente ziwera 50 ayimukeko tumulaba bannange neyanziza nnyo neyanziga afulumyemu wano musiima nkimanya ebigambo bigenda mutuukako nebaza ku bridal group eyo yebadde nange nnyo buli wentambula mu kusaba bannange mbaagala nnyo singa mbadde ne sente nandi batutteko outfit nemba waamu naye bannange mukama abasasula ebingi baffe abaana b'abantu oluusi twerabira naye ate katonda yeetakulaki teyeerabira asasula nebaza abakozi bannange abayimiridde nange engeri ey'enjawulo bannaye mukama nammwe abawa omukisa nebaza baganda bange nabo abayimiridde nange ne bampagira nammwe mukama abawa omukisa n'abalala bangi bannange besigenda kumenya nsiima nnyo mmebo bannange musiima oyo ye kaabawuubireko bannange ate oyo oba tuyingira 6 gwa kiro oba tuyingira 7 gwa kiro angamba tugenda kubeera babiri bannange mmebo nkwagala nnyo naye mukama akusasula ebingi akusasula akuddizeewo obudde bwonsizeemu essala zonsizeemu obuyambi bwonsizeemu bannange mukama takwerabiranga bannange ab'okwebaza nina bangi nnyo 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 naye bannaye ntuusa okusiima eri buli omu olw'obudde ngenda kuwa kama yebazibwa abooluganda kama asiimwe nywe nabize kandi buno bwanguzi bwaita abatooli twena amazima gali nti adyero tumanyire kulonda tindonda kuli tinakomere nga koma kulungi akiti yo tinkoma kulusi musara kukoma mbanza nyetegereza sente nzirabaho obuzima zange nondi azirabaho nyongaruka enyuma nziyaho ati nakoma kubi onu nomara wanyu ombaletire kerokero ninsimbi nywena bembeire nabo benatandikire nabo ekintu kinu benagambire omanye ekintu ngakitandika mu kusandara unakigambaga abantu tebakukikiriza eta amazima kero kinu abakusinga bakimanyire gidyo nti kero kinu omuganda agamba bya ddala ekintu niko kiti kyemaani wange abenanyi bembeera mu bugenyi omusumba wange nabimutegeezaako nangamba esaala ngenda gikuwa ekintu ogenda kiwangula amanya yayogeddeko matono ina lyalyeseeyo
bamuyita Dr. Professor Stephen Katende. Ate siga kumuteekako bino nti yayogera ne bamuwa asomi, musajja musomi era akyasoma. Ambeereddewo akwatiddeko baganda bange Bampawulo, webale nnyo ne mukodome wange, webale kulonda bulungi. Kisenyi tiimu Ogiri Dennis, Karole Emma, Nabas Dokita mwenna Saamu mwenna Mukokiijo mwenna twakwebaza kuno mwebale. Mariamu mwenna nebaza mikwano gyange banaiba bange baganda bange ajja ati nsaba oyimire obuwireko ku bantu bakulabe. Oyo yankuuma yankuuma ebyaffe byonna. Ninsima chairman Yemera Bakoroli akomukolo gundi okukozereza sente zaawo oku nwabere chairman w'omukolo guno gwona sente zino zona zimukolora zibeere ziri mu mikono gyogu Akiki Stephen Tinkurora Akiki Stephen Yemera n'abantu bakorole obwire twina bwire ija hano bakorole basoborole Ruka mwiri mensi yone koroli. Omusajja ogu mwabere nayahola sente kandi nayoza sente. Ina nakora mbanga mu bufundi. Akwanga mugamba omukolo guno gwa sente nyingi. Nagamba nyina kusera omuntu ina sente nwenye kwata. Ati bokote kwata wa sente tosora kukora busa. Nagenda wona ina banga na mugamba ina omukolo kandi gwa sente nyingi. Kandi tiatina yanyikiriza kunye bembera bahanga simu akikwe bali kino nikobere nokolera mutyo muno kale tuyanzege abagole baffe abalungi essaawa eno tugenda gabanga tugenda kubanga tugabibira mu byaffe abagole bali bateesetese mukwano mungi ate bigenda mu bantu abamu oba ffenna naye nga teweerabidde ani ateeseteze ku keeki ey'olunaku lwaleero abagole bange bakomewo nzina yesitani oli watima kale tukomewo timunakola kyoli okwambala nange notuuka okunzuza kukuboze noseka obugulu nowanika nzira bawuyo nfudu
abakole esamuje bano obuulizi w'enjiri ya musa akola katya okakasa oyafuna nduulira wanne mumadiba akafuna yewazaako nzima papa abange tuli mu famiri Murwachi wakwenza bomwe abalezi kisenyu family kisenyu family wakwenza bomulezi kibuzeyi bazadde baffe abalungi abaana babadde basaba naddala omwana omuwala abadde asaba bataata bonna batunulira tata nalabirira mama nalabirira ennyumba nalabirira baana buli alina ekizibu mu mabomo banna batunulira tata ddala naye tata bakumba mukumba ki mukama yakukola kyakwe byokola ddala teryabikola tata yomasupakiko
nyanyawe mchiko mbere ngezero kunarya ate narugaye hati kana kaire ko kuramuka omugole weitu kulete bisembo buri mutine sake ababisigayize bagenzi baitu banywana baitu kana kakaire ko kuleta ibisembo DJ teka mu muziki Awashingikwaga na mavumba onja manoti niponge vya thamani ama niwe fundi wa kuigiza kakanuma masaja joti siwe mbali nami maitalia nijonao uwe nami nakupenda somebody can show you love usimamini ukishawapa wanakwenda basi nilegeze nikubebe mgongoni nikanikudekeze nikutunze kama moni waweza wapote kama uwao kisha uniongeze ningofunza unyako oh baby Ululu femi oh baby asacheza niponge basi cheza na mimi mwanangu mwarobaini mchungu samburesani umzungu sajamia
Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya Tegulina buyini kwa mukisa kwa mukama kwa mpate nchimanyi.
obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter.